Mwasuze mutya mikwano, nsuubire mwasuze bulungi, muli mutya kansuubire muli bulungi. Mbaaniriza bamikwano ku channel yange, mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange mulabe mumale mutwenga ku magezi tusobole okufuna eky'okuzzaako muganda waffe babeere nga basobola okubeera nga bayambibwa mu magezi ago ge muba mutuwadde. Tusiima nnyo tusiimidde ddala abapya musubscribinge, mulayikinge, mukomentinge ate era musharinge. Bw'osubscribinga teweerabira kunyiga ku kade obeere ng'osobola okufuna buli vidiyo gye tuba tutaddeyo. Abasiraamu baagaliza jjuma ennungi. Tuba tutuuse ne puroguramu ey'olunaku olw'olwaleero. Ono munnaffe agamba bw'ati nti bamikwano mbalamusizzaako. Nze ndi mwana wa buwala, nazaalibwa ne muganda wange ow'obulenzi era maama waffe yatuzaala yatuleka tukyali baana bato nnyo era n'afa. Naye maama waffe mu kufa twabeera ne taata waffe ebbanga ery'emyezi gye sidakyajjukira kubanga nali mwana muto. Taata waffe yakaluubirirwanga kubanga yalina ng'otufumbira, yalina ng'otwoleza, yalina ng'otukolera buli kimu ate nga yalina n'okukola. Bamikwano twakaluubirirwa. Maama waffe, muganda wa maama waffe kyava ajja n'asaba taata n'amugamba abaana bampe nze mbalabirire mbawe, ojja kumpanga ssente mbeere nga mbalabirira. Taata waffe teyali mubi ng'atugulira bintu ng'atutwala wa maama waffe oyo nga tubeera eyo. Maama waffe yatubonyaabonya. Ng'oyinza ogamba tazaalibwa maama we ne taata we nga baalugana ne maama waffe. Omukazi yatubonyaabonya nga tulinganga abaana ba mujja we. Bannange bamikwano, twatuuka bwe tuti omufaliso gwe baali batuwadde omupya yatugamba simujja gwebakako abaana bange be bagenda ogwebakako. N'atuwa obukutiya, n'atuteerawo otundubaali, n'atuwa n'essuuka eyalinga gomesi nga gye twebikka. Ffe tetwafaayo kuba twali baana bato, ye ate ng'onoyogera ki? Oluvannyuma engoye zaffe ze twali tulina ffe twali tumanyidde okwambala nga bw'omala okunaaba ng'okyusa ng'oyambala olulala. Nyabo yakusanganga ng'okyusizza ng'akwata emiggo ng'akukuba ng'akugamba ezo engoye zimala kukutuka n'olyoka ofuna olugoye olulala olw'okwambala. Ziri engoye zaffe ennungi, yazikwata n'aziwa abaana be. Tekyandibadde kibi singa ffenna twali twambalira wamu. Naye bannange omukazi ng'atukuba ng'atutulugunya ne taata ono bbaawe atatuzaala ng'atuuka ekiseera n'atugamba baana bange nange mbalaba naye sirina kyakkola, maama wammwe mumulaba, bwe mbaako ne kye njogera ampisa bubi era nange kyova olaba nsirika naye embeera gye muyitamu ngiraba. Taata waffe yatugamba ngenda bafunira omuntu agenda okubaggya wano naye temwogeranga nti nze nabagambye ate n'omuntu oyo temumwogeranga. Saawa bwe ziti kuba twali tuluddewo ng'ebbanga liyiseeko nga ddene ddala ate taata waffe yali atulekedde endagiriro y'awaka n'amannya ge nga gatulekedde nga tugamanyi. Era taata waffe ono yatubuuza nti mumanyiwo bulungi? Ne tumugamba tetumanyiiwo naye amannya g'ekyalo n'erinnya lya taata lye lino. Bwe tunaatuuka ku kyalo ekyo yatugamba tujja buuza omuntu yenna ajja kuba atulagirira bwe tunaaba. Bannange empewo nnyingi esuula n'essimu tufudde ate bwe wali layiti ennungi nti tujja kuba tubuuza omuntu yenna ajja kuba atutuusaawo bulungi. Era taata waffe yatugamba saawa bwe ziti ne bwe ziti mwetegeke mugenda kuyita emmanju mugende bwe muti naye muti mujja sangawo omuntu ajja kuba batwala. Twasangawo omusajja ng'ayimiridde n'akagaali era ne tutuula bulungi ne tugenda. Taata waffe yasanyuka n'agamba omusajja oyo weebale nnyo weebalire ddala n'abimunnyonnyola byonna nga bibadde n'amugamba nti munnange oli taata waabwe yampanzibye ababbeyo n'abampa mbaleete naye temunzitanga ne mwogera. N'agamba sisobola nange nakyagala dda naye nga munnange uko ntya bajja gamba nti olw'okuba omwana waabwe yafa kyenva saagala bbawa baana babeere nabo. Naye Mukama yeebale nti mubandeetedde mbadde nsasula buli kimu era n'ayogera n'omwezi ssente zaabadde awa maama naye nga tetulabangako kagoye kapya, tetulabangako kintu kirungi kyonna nti kino kivudde wa taata waffe. Era twali tumanyi naffe taata waffe yatusuulawo
Twasanyuka ne tubeerawo, twasanga taata yawasa. Naye omukyala ono bambi yatwagala nnyo, tumwebaza, yatukuza, yatulabirira, yatubeereramu buli kimu era ng'atulabirira nga abaana b'azaala. Yatukuza era yatugunjula ng'abaana. Twali tumanyidde embeera yonna, tewali buzibu bwe twafuna. Ssaawa etuuse ngenda kuleeta omusajja okwanjula. Maama wange oli olwabitegedde eyatutulugunya, eyatukubanga emiggo, eyatulangiranga nga nnyaffe bwe yafa oba naffe tugenda, oba naffe tufa tufe tugende tusange nnyaffe, oba tukooye okubonaabona, bw'atuba tulaba atubonyaabonya tufe twegatte ku nnyaffe. Olwawulidde nti ngenda kwanjula yaleese olupapula n'aŋŋamba olwo olupapula lwe luliko bye njagala byonna. Bannange tetwesobola, musajja wange ayagadde kuntwala butwazi mu bitiibwa, naye maama wange ono ansobedde agamba we tutabitwala tetutawaana kwanjula. Bannaye neebuuza mbiveeko ebyo okwanjula kubanga omusajja wange mwagala. Ye jjajja azaala bamaama agamba nti wama bamaama be essanyu, towa maama wo ono ssanyu, wa maama wo ne taata wo essanyu. Ono si akuzaala, byonna bye yakuyisaamu byonna nabimanya, byonna bye yabayisaamu nabimanya, lwakuba nali sirina kyakukola, nali mukazi mukadde nga nange seesobola. Bannange, omukazi agamba omukolo gulina kubeera mu luggya lwe era ye yatulabirira era ye yatukuza. Taata ye aŋŋamba munsitule omukolo ngutwale ewa maama oyo. Bannange sikisobola, nze mpulira nga sikyagala, mumpe ku magezi. Maama taata aŋŋamba nti nze nkwate omukolo ngutwale ewa maama waba kyekimusanyusa, naye ate jjajja aŋŋamba sigeza ne ngutwalayo omukazi oyo mubi nnyo, tetumanyi ne kiyinza kubeerawo ku mukolo. Mu mbeera gye yatuyisaamu kati ayagala birungi, singa tetwabula twandikuze, singa tetwabula twandifunye abasajja abatwanjula, banditwanjulidde mu ntana gye yali ayagala otusindika. Kyenvudde nsukira wano nzija mumpe ku magezi gammwe, munnyambe mumbuulire nkole ntya, kubanga nze njagala kuleeta w'abazadde bange. Yes, taata waffe twamanya ensonga lwaki yali yatutwala ewa maama oyo. Maama oyo tetugaanye yatukuza, naye mu mbeera ki? Yes, tubadde tugenda muleetera naye ebintu bye nga maama, engoye na buli kimu ekigenderako nga maama, naye ate tatukaka kutwala mukolo. Kati nze nasazeewo omukolo ngusazeemu mbeere n'omusajja wange nga tannyanjudde. Kale maama tulabe ky'anaakola, ali eyo akolima, nga naye binsobedde. Ate omusajja ajja kumpisaamu amaaso bwe naaba simututte waffe, ajja kugamba ekitegeeza n'ewammwe tewali akola ki, waleka tolina nawammwe n'abo abantu olabika obeesibako. Bannange si kirungi, buli muntu asaana n'agendako mukyala we gy'ava, n'asobola okuwa ekitiibwa n'agamba nti mukyala wange namugja wano, banaawulira batya nti mukoze kino abantu bwe baŋŋamba. Naye kati nze nga nze ekyokusalawo kinnemye, mumpe ku magezi ngume mmale getwala ewa maama oli oba mbirekere ddala nneme kumuleeta.